kuba kati nze nga bw'omanyi nti Emma muntu mukulu oba oyinza okulemererwa okumubuuza nti naye bulwadde ky'obukuluma so naye ng'abadde wagira nolagendako mu ddwaliro bitalo nnyo muganda wange DjEmma atuleseewo mu ngeri bizibu bizibu. DjEmma yafudde kiro ssaawa 6 kubanga waliwo mukutu kwe tuli ffenna ng'abakozi ba CBS ogwa WhatsApp ogutugattira awamu eddoboozi lyazzeeko ssaawa 6 n'eddakiika 26 ez'ekiro ngenda okulaba ngamba ye Emma nga tatera nga voice note eva ku simu ya Emma nga tatera kubeera ku WhatsApp kiro ngenda okunyiga eddoboozi nga ddoboozi lya mukyala we nga tugamba omusajja anfuddeko kyokka amazima ga Katonda ali mu ggulu Emma abadde kumpi yawonye kubanga naye ku mulimu abadde akomawo ku Mande ennaku zino zonna abadde ajjawo naye nga tali amaze emyezi gibadde ng'ebiri n'ekitundu nga tali ku mpewo abadde atawanyizibwa obulwadde naye yali abadde recovery nze ne bakama abe ne bamuwayo wiiki emu yeetereza ayongere eddala abeere fully recovered akomewo ku mulimu akole then wakati mu process eyo kuba abadde talina mu ddwaliro abadde tali mu ddwaliro abadde mu ddwaliro avaayo dda ng'ali waka ng'ali oke naye Mukama Katonda simanyi engeri gye yakikozeemu n'abitabulatabula ne bitabuka. Emma abadde kuba kati nze nga bw'omanyi nti Emma muntu mukulu oba oyinza okulemererwa okumubuuza nti naye bulwadde ky'obukuluma so naye ng'abadde wagira nolagendako mu ddwaliro ne bagambako nti aka pressure eri waggulu so mu mbeera eyo abamu badde balowooza nti covid nesi covid because Emma yandagako ku tests ez'enjawulo nga bamutestinga ng'ali negative ku covid so ekyo netulowooza nti ekyakibuuse naye abadde n'obulwadde obw'enjawulo omuntu awanyolusa abadde ne ka pressure akungagira ne kalinnya bizibu byakunnyonnyola naye ekikulu mu byonna Mukama amutututteko. Of course DjEmma sina kye mujjukirako kibi. DjEmma abadde musajja nga abeera happy all the time mu budde bw'okusoomoozebwa mu budde bw'essanyu nga wonna abeera n'akaseko ku matama. Nze simufunangamu buzibu ebbanga limaze ku CBS naye era nze abadde tampita linnya adda mpita baaba nga nange muyita baaba simanyi kikyadde ategeeza mu baaba naye nze nange mbadde nkimuyita baaba lwakuba abadde mukulu wange nga nsinga obukulu kyokka ate nze gwasinga obukulu nga nange apita baaba so kabonero akalaga nti muntu abadde wampisa adde wa Luganda nga ate wampisa. CBS najja 2019 mu August katugobala okuva 2019 paka olwaleero watuviridde ku maaso abadde alina amabaala mangi gakubamu naye nga bamanyi nti covid embeera abadde yagikyankalanya so abadde takyakubayo eyo ku ssaawa eno essira libadde ku radio naye nti lakubeera wafiiridde nga ne ku radio takyakola kubanga begambye wali emabega nti abadde mugonvugonvu so ne bitabukira awo. Nteekateeka z'okuzika tulinze bakama baffe eno ku CBS kye batugamba kubanga ntegeddeko nti CBS kyonna ekirimu kye banaatuwa kye tugenda okugenda nakyo naye nga ntegeddeko nti oziika kwa Friday